bw'oba ng'obuze inshallah beera ng'otukubirako tubeere nga tukupiikinga wonna bw'oli. Enamba esooka eri 0703 56 69 23 373 32 33 25 nga bw'elijjo yaffe aba Star Life Herbal Clinic abeegenjesa eddagala ly'obutonde wamu n'eddagala ery'ekiwarabu. Profesa mu ngeri emu yaffe twongera okusabirako ku balwadde baffe bonna nabo bonna abakosefu nga tubawe twegamba la ba'sa tahurun inshallah, la ba'sa tahurun inshallah. Mugumiikirize Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga buwa shifa. Era mu ngeri emu twongera okubeera nga tukubagiza bonna abafiirwako abaagala baabwe tubagamba kino inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mwenna mugumiikirize muti Allah subhanahu wa ta'ala, Allah saba Allah abeere ng'abanyiga ebiwundu. Profesa badde nyingira mu studio wano kiyamba natutwala abasomera ku birambi asindikire kamasinya tuga inshallah olunaku olwokutaano tubeereyo ffenna nga tutikkira abaana baffe ku birale Kakiri inshallah ta'ala. Era tegeeziddwako nti Dr. Walusimbi Hafidh agenda okubeera akulembera ejjuma etugenda okubeera musaala ku birale inshallah ta'ala. Tubeereyo ffenna ku maseeka baffe abatusomesa nga Sheikh Othman Kasozi yatusomesa usulul fiqhi ne uturuku da'wa, Sheikh Saleh Kiswiriri, mukadde waffe Sheikh Sufyan Muguluma. Ffenna tubeereyo inshallah tugenda okubeera nga tulabako ku basomesa baffe omu okubeera nga tubasabira eddua Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga bawa obulamu obulungi. Akadde kadduka kimanyi nkuluka sekende ekibuuza amaze okiteeka inshallah. Njagala Profesa kisitosooka olamise ku batuuliza tutandikirawo wennyini. Naye kandamuse ku batuuliza mwasuze mutya basebo ne banyabo mwebale gye musobodde okwetuusaako abalwadde n'abasoomozeddwa mu ngeri emu oba endala namwe twongera okubakwasa Katonda. Star Life Herbal Clinic ffe tuli wano enkya ya leero nga tuli bajjanjabi abeeyambisa obutonde habo awamu n'eddagala ly'ekiwarabu. Ekitebe kyaffe ekikulu amaka gaffe amakulu Kibibi Gombe Stage wano mu Kampala. Awo tusinziira okukola delivery okusindikira eddagala wonna wooli, wetusinziira okukebera endwadde. Tukubiriza nnyo abantu okubakebera. Abantu bajja ne bagayaala oli n'agenda okuzuula ng'ate kikeerezi mujje tubakebere ebyuma byonna weebiri ozuule omanye oyimiridde otya, ozuule ekikuluma nga kikyali kito. Era tekyaliwo tewakyali nnyo kumalawo dde. Tulina enteekateeka ey'enkizo gye twakolawo okulaba kifo kigazi. So bwe twogera mukulu ka sekende naye ng'essimu yaffe enkulu naddala ya WhatsApp kuba eri ababeera n'ebibuuzo ababeera ne results bakeberako. Essimu eya WhatsApp eri 0703 56 69 23 ate nga ne note 773 32 33 25 naye ebeerako. So bwe twogera naye nga yiffe ba Star Life Herbal Clinic. Wow, tuli ne bannaffe aba Star Life Herbal Clinic nga tuli ne Professor Kizito awamu ne Sheikh Abdul Wahab Mulumba okuva ku side eyo. Bambasimu maaso tugenda kuba tujja ndaba gatandise okubanga gavuga gatandise okubanga gaka naye maaso awo mu dakiika tugenda kuba tulambulako. Luli mwatusomesaako boolyawo ku bulungi obuli mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde. Ne ku mulundi guno twali agadde oboolyawo okwongera okututtaanyizaako n'okutulambula ku nteekateeka eyo. Oluvannyuma tujja kutunako mu ddagala eriva mu Star Life Herbal Clinic. Tweyanziza omukisa ogwo gwe tuwadde. Twagamba twayogera ku ddagala ery'obutonde kuba tujjanjabisa ddagala lya butonde, ddagala lya habo era n'eddagala ly'ekiwarabu. Netukolaga nti eddagala lino lyangu nnyo kubanga liri awo mu maaso go mu lujjaalwo. So lyangu nnyo okufuna. Ekyokubiri lya layisi nga olabye nti liri mu lujja kitaaze n'akasente kooteekamu kaba katono nnyo. Eddagala lya habo lya layisi nnyo. Ekyokusatu twakolaga nti eddagala lino teririimu butwa, teririimu chemicals, teririimu bintu byongeddwamu. Ensonga kyolaba kati ffenna tuba tukola preservers okukuuma eddagala nti oba olyawo teryonooneka. Era tweyambisa ebintu byaffe eby'obutonde. Waliwo yakola statement yagamba nti eddagala lya habo nti yonoona ensigo. Era nejjo olabye omukulu Kavume yali Ssaabalamuzi yadde era ayogera ku nteekateeka ey'okunyikiza eddagala lyaffe ery'obutonde erya habo. Eddagala ntirina mutawaana era n'okulikuma tukozesa ebintu ebyaffe era tukozesa yagikaatiriza nnyo. So eddagala lino liyamba omubiri okukwatagana nalyo. Eri abantu bewadde eddagala ne bagamba nti waliwo resistance ku ddagala eryamuweebwa, omubiri gwagaana okukwatagana nalyo, omuntu teyawona. So lino eddagala lyaffe erya habo liddagala liyamba okukwatagana amangu n'omubiri. Ate n'ekirala eddagala ebintu ebijjanga side effect
eddagala lyabo ate liyamba okubikwataganya okubirwanyisa yensonga ky'abantu bakubiriza nnyo okweyambisa eddagala lyaffe ery'obutonde awamu n'eddagala lyaffe erya kiwarabu kuba ffe twabategeeza nti eddagala eryo tetwalisangawo busanzi nti jjajja yali atema omuti gundi wabula ffe tuwaayo research ne tunoonyereza ng'ewalaba twakuwa ekitabo kino kye twayogerako wiiki ewedde kye twawandiika ekinnyonnyola kalonda yenna akwatagana ku habo lwaki omuntu wandikozesa habo ayamba ki oyinza kumukozesa otya kati nno muno mu research bwe muva eddagala lyaffe lyetukola letuleetako wano netulibalaga abali ku mutimbagano Facebook live netubalaga eddagala lino nga clear liquid ne red blood solution lino lyeddagala erijjanjaba endwadde zonna ez'omu lubuto naddala amabwa alusazi olubuto lwesiba sifuluma abantu abalola hemorrhoids oba pylorus ogenda okufuluma kugirako omusaayi ogenda okufuluma awantu awafulumira nga wakuluma ogenda okukwatawo nga wazimbye so eddagala lino clear liquid ne red blood solution twakutegeeza nti jangu n'emitwalo 6 ofune dose ejjanjaba obulwadde obwo obw'omu lubuto oba tuli kusindikire wonna w'oba oli twasomesa ku ddagala lyaffe lino Stopa Extra era ly'eddagala eriva mu research ne twakutegeeza nti eddagala lino kati liyingidde emiti 10 egikuŋŋaanyizibwa mu mukebe guno yensonga kyolaba tuliteeka ku ndwadde habadi sauda moruku ebintu bingi ebitukuŋŋaanyiza mu ddagala lino Stopa Extra yensonga kyolaba tuliwo omuntu alina obulwadde obwa sukaali oyo alina ekifo ku maaso pressure nfuna omuliro entunnunsi kamunguluze mpulira empisa ezinfumita eddagala lino Stopa Extra lyambye nnyo omuntu ayina obuzibu obwo abantu abalumizibwa ennyingo abalumizibwa amagumba abasanyalala gouts endwadde ezo ezijja olokola myaka muli arthritis n'ebirala mwena mujje tubajjanjabise eddagala lino baliyita Stopa Extra okumutegeera amatendo ge kuba tegaggwayo nsaba ky'abantu bawa nnyo essimu yaffe eri 0703 56 69 23 buli twogera ku Stopa Extra twogera ku sukaali ate bwe twogera ku sukaali tukulaga biki sukaali byayonoona ebimu ku sukaali byayonoona mwe muli amaanyi ag'obutonde newesanga nti omwami bambi embeera emukyankalanyeeko omwami takyasobola kukiika n'atandika n'okufuna okutya lwalowooza ku mbeera eyo tugamba teweetuga teweekyawa Star Life Herbal Clinic twakolera enteekateeka ate egenda okuyamba mu kisaawe ng'omwami eddagala lino Power Booster eddagala lino Power Form awamu ne kaswiti kaffe kano akanuunibwa eno okanuuna bunuunyi kuba bino bibala bitukuŋŋaanya okulaba tugenda kati omwami oyo alina embeera yonna etamusanyusa mu kisenge jangu tukuwe eddagala eryo Power Form ne Power Booster embeera eyo tekosa baami bokka wabula n'abakyala bambi bakoonako yensonga kitwabakolera ate kaswiti akaabwe kebanuuna abakyala no ladies solution n'akadagala kano kaswiti bino bye bikutereeza obulamu bw'omukyala okulaba nti naye embeera eddamu n'ebeera nti emusanyusa bulungi nnyo tulina ebintu bingi byetukola mukulu kasekende naye akadde kajja ne kadduka naddala eddagala laffe eno Viral Cure twasookera ddala okukola mu research naddala ku ndwadde ezireetebwa obuwuka obusirikitu naddala infections ofuyisa obalagalwa ofuyisa kumukumu ovaamu olusirasira obulumi mu ndira oba mu nseke ng'omukyala jangu tukuwe eddagala lino eno bagiyita Viral Cure ku buli kika kya infection ezimanyina okutawaanya olususu ne lukyankalana ne lukusiiwa ne lujjako amabwa ebisente ebiguuna oluwumu enswembi twakola sabbuuni ono ne tukola neka oyiro kaffe kano era bino ababikozesezaako mukulu kasekende babiwako obujulizi naddala abaana abadda ku masomero tubakubiriza mujje tubasibirire eddagala eryo abalina emize okunywa omwenge okunywa sigala ebiragalalagala eddagala lyammwe twaliteekawo mu Star Life Herbal Clinic tulina eddagala erikola ku nkovu olaba eno cream ekola ku nkovu ezo bayita keroid cream enkovu ezo mashini yansala omuliro accidenti olaba ono mashini yamukoonako eno abakola operation abakyala awo abafuna obuzibu mujje tubawe eddagala eryo erikola ku nkovu endwadde ezo za shalatwin lukuya waali sitooku katwataddewo mu nnene nnyo abameketa amannyo abeekanga abagugumuka abatambula ekiro
tubagamba bongere okuba ku simu yaffe 0703 56 69 23 0773 32 33 25. Waliwo embeera mukulu Kasekende jja neetawaanya abafumbo babadde bombi omwaka guweze n'okusingawo naye zadde ligaayi oluusi n'akasonga kaba katono enseke zaazibikira enkwaso ntono enkwaso nnafu enkwaso kye tuyita morphology zakyusa endabika tesobola kudduka waliwo kye tuyita motility zitambula bubi eddagala lino baligiyita chronic cure lino twagamba ffe tetugaba luzaalu Katonda yalugaba wabula emizizi keegi gijja negyekiika mu kkubo lyammwe ng'abafumbo tubasaba mujje mu Star Life Herbal Clinic tulina eddagala erijja okugirwanyisa giveewo inshallah abalina ekifuba abalina ssenyiga abalina allergy kadagala kano tukubiza nnyo abazadde okukasibirira abaana badda ku masomero era abaakatutte ndowooza bo batandise okufunamu obulungi abakeere nnyo ne basimula amaaso ne gamyuka akadagala kano ka cough nakyo syrup buli kika kya kifuba kakikolako amasimu ne message naye katwogere ku ddagala lino dental solution eddagala ly'amannyo twagamba jangu n'omutwalo gumu amannya agaluma amannya aganyenyeera agavaamu olusu jangu n'omutwalo gumu ofune dental solution simu eri mukulu Kasekende weziri buterevu ogenda kuba oyita ku noti 759 emu noti 7 noti oba noti 78236 olina ekintu ekyenjawulo kyoyagala okuba nga weebuuza ku basawo bagenda kuba nga bakuddamu oba oliawo n'embeera endala ezitambulira ku bulamu bwaffe. Hello. Yesebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwafuze mutya bannange abakozi ba Palu ne ba dokita abali mu studio. Tuli bulungi sebo. Kati nze amanya bampita Haji Kabogoza wanentinda. Yesebo. Dokita ndi musanyufu nnyo n'ekyokulala ndi musanyufu okuyitamu ku puroguramu eno ey'abasaba abo abakugu kubanze nina obujulizi abasawo abo emabegako awo wiiki ng'emu emabega mbadde n'akawala kange akalwadde ka ulcers naye mbadde nali mweraliikirivu okukatwala ku ssomero nga kalwadde naye waliwo eddagala lye bampa nali kimaawo ku dduuka naye akawala kagenza okuddayo ku ssomero ankateredde olubuto tekikyakaluma tekalina buzibu bwo naye ne bwe nkubayo ku ssomero bagamba nti kali okke. Dokita eddagala eryo lye bayita keya liquid ddagala nga kambwe nnyo Dokita eddagala mulikola mu kyeryo bannange tulikola miti tujja gisomesa agenda kubaako ayongera okulambulako ku nsonga eyo nze mbadde nzijanjabya omwana okumala akaseera naye nga tewali nkyukakyuka anywa bino anywa biri geetako mu byekizungu bamukuba ddagala lino naye nga sirabawo njawulo naye alhamdulillah kati omwana musanyufu newenkubira omusomesa eri wadde nikusomera ngamba nti omwana talina buzibu bwonna so kati tubadde mu holiday wano ng'omwana alina obuzibu bunene nnyo omwana olubuto muluma tagenda bulungi mmanju awuza afuuka kalusa naye alhamdulillah dokita saba Allah abasaasire rabbi abongere omukono oguwonya kuba okuwonya kubajja wa Allah then ffe tuteekamu buteesi nkola Allah n'akola ki n'awonya naye omulimu gwe mukola ogwo nsaba Allah abateekeremu baraka abongere n'okunoonyereza mwongere okukola research kuba muyambye nnyo Abannayuganda weewaawo sebo so kati bannange nzigadde amannya gange Haji Kabogoza wanentinda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Esebo. Ku noti 759 emu noti 7 noti ne ku noti 78236 mu bufunze oba oliawo tufune ku bantu abawerako. Hello. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuweza mkulu Kasekende. Yesebo. Neba dokta tubaniza mu studio ya Pale FM. Amina sebo. Oyagala ko ni Hadadi Kawempe. Yesebo Hadadi Kawempe. Ekibuzo kyembuza dokta. Kiva ku kyokutuyanire nnyo. N'ekirala. Kiva ku ki ensangi zino abaana batonga badde pressure kiki
n'ekyokusatu Esebo. kinasembayo musangibwa Kampala naye mwine branches endala Okay. oba musobola okuba ne branches ez'enjawulo. Okay. Omukulu abuuza kiba ku kyokutuyana okutuyana kitundu ku excretion omubiri okufulumya obukyafu wabula bw'otuyana ennyo abalala batatuyanirira kyetuyita hyperhidrosis kitegeeza wandibaawo obuzibu so kitwetaaga jje tumukebereko ayinza okuba alina sukaali ayinza okuba alina obuzibu ku hormones ayinza okuba n'ensonga endala oba infections nga kabuutongo n'ebirala tusaba kube ku simu yaffe 0703 56 692 tukyali Kampala ku ekitebe ekikulu ku paaka empya kibi bigombe Nenga deliveries zikolebwa nga ate. tukola delivery nga tulina enteekateeka egy'okubunyisa malwaliro. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya bantu Hussein nga nsizidde kuva mukono. Esebo. Leka tusimanye empeereza yammwe era tusaba wakitiibwa Allah abongera amagezi ag'okunoonyereza. Amin. Era tusimanye empeereza yammwe ebyokusomesa bituyamba. Leka nina ensonga zange bbiri. Yogerako emusewo emu yokka obudde. Leka nina ensonga zange bbiri. Mu bufunze Sebo. Leka aya ya Quran gy'otandise nayo eri mu ssuula ki era yetegeeza ki? Ekyokubiri Sebo. N'ekirala Esebo. tubadde tusaba management ya PAL etwongereyo ku ssaawa eddakiika 3 ze batuwa tezitumala seeka. Okay. Professor. Sebo. Twabuuza aya Suratul Anbiya aya ya 87. Okuti tetusobola kubeera nga tumala okubeera nga tunywa ekitegeeza naye Allah yali ng'ayogera ku Nabiyullahi Musa alayhi salam. Allah bwe yamugerera n'abeera ng'agenda mu ttolo ekyennyanja. Yagamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah n'alagira ekyennyanja nekibeera nga kimufulumya okubeera yayogera ebigambo ebyo. Professor. Sebo. Twogerako Eddagala bane nga tumaliriza tulina eddagala likola ku mutwe omuteezi akadagala kano kemulaba omutwe omuteezi gwagana okuwona na bulumi bwonna jangu mu Star Life Herbal Clinic. Amwami alina obuzibu ku prostate eno mukirivuma weeri ofuuyisa tofuuyisa abagala kuteekamu kaseko ozibikidde jangu tukuwe eddagala eryo. Atulina eddagala erikendeeza omugejjo amasavu emisuwa gizibikidde eri abantu abazimbye amagulu eddagala lino swiper tuliyambisa nnyo abazimbye amagulu abalina endwadde eya sikosel Jatufuneyo doza waro tuzogira. Hello. Hello. Esebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sebo mbufunze. Enzabu na pinga. Esebo. Naye kyembadde mbuuza. Ekiro kasita nabe emisana omubiri gunsiiwa nnyo kiba ku kyekyo. Okay. asiibwa ng'anaabye. Banaaba emisana. Anaabye twawayo wano omwezi mulamba ne twogera ku alage mu bufunze omukulu ayinza okuba alina alage wabula musaba yongeraho kube ku simu yaffe 0703 56 69 23 0773 32 33 25 bajje tumukebere ku bayinza okuba nga talina condition ndala obanga side effect ya kintu kiba yaddagala ajje tumukebere ku kibi bigombe stage sebo type 2 obulwadde bwa sukaali naddala ku ddagala ferino diabetes liquidiform omuntu oyo alina sukaali type 1 type 2 lijja kukuyamba nnyo olina omuliro ofuuyisa kumukumu buli kaseera oyagala kunywa awamu n'eddagala lino tukola mu kakomera no cypress omuntu nga obulwadde bwakulemeramu omusujja gwaggaaniramu omutwe gwaggaaniramu obulumi bwakulemeramu olina obutwa mu kawago mu nsigo jangu tukuwa eddagala lino lyoza ensigo nozo dropper lino ddagala lya kiwanga omuntu alina allergy ekiwanga senyiga ofuluuta jangu tukuwa eddagala bwe twetwogera mukulu kasekende naye nga ffe ba Star Life Herbal Clinic ku kibi bigombe stage esimu yaffe ya WhatsApp 0703 56 69 23 0773 32 33 25 sebo abafuuyisa ku buliri yes eddagala lyabwe lino twalyogeddeko weri abafuuyisa ku buliri awamu ne aniya alika wansi mu nseke ali mu kundi jangu tukujja awamu n'akabengo ebyo natubikolako mu Star Life Herbal Clinic sebo yawonya katonda yawonya idha maridtu fahuwa yashfini omuntu yena obanga alwadde
ekiseera kituuka Allah nakola atya Namuwonya. gumiikiriza era bwaba ng'anywedde eddagala. Profesa bwe tuba tugenda kukola ki? bane tuva tugenda kukebera mujje tubakebera endwadde abalwadde ba sukaali tutera nnyo okubawa amagezi mukiire ku makya nga tonnaba kulya kintu kyonna abasinga ate bajja nga balidde mujje ku makya nnyo nga tonnalya kisobole otuwa ekifaananyi ekituufu tugenda kukebera tugenda kukola delivery counseling ya bwereere mujje mu Star Life Herbal Clinic mobile clinic weeri yes inshallah taala. Mbali Dr. Sheikh Abdulwahab Mulumba wamu ne muganda wange Professor Kizito okuva mu Star Life Herbal Clinic abasanibwa mu paka empya ku motoka z'egombe ekibibi. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bwetyo tutambudde olunaku olwaleero tubadde n'abakulu okuva mu Star Life Herbal Clinic. Amasimu gabadde gakyali mangi.